emitwalo 8,897 be balonze bokka ku mitwalo 28. Kitegeeza nti abantu kumpi emitwalo 2 tebaze mu kulonda. Mwami Kibuuka Francis Amoti tumaze okumulangirira nga ssentebe wa disitulikiti ya Mubende alinze okulayira ng'afunye ebitundu 6 ku buli 100 ku bululu obukubiddwa, ng'ebyo nno ebitundu 6 birimu obululu emitwalo 5,285. Ate gwabadde avuganya naye mwami Kasirye Zimula Fred n'afuna obululu emitwalo 3,479, ng'ekyo kitegeeza ebitundu 39 ku buli 100 ku bululu obukubiddwa. Mwami Kibuuka Amoti the candidate wa NRM, ate mwami Kasirye Zimula ye abadde candidate. Negala kwebaza bannamubende wonna abajumbidde okulonda ne bannonda nga banneesiga nti nze nsaanye okuddamu okulembera Mubende district. Tuvuganya si lutalo naye mwebaliza ddala okuweewaayo alage democratic system bwetambula mu ggwanga, ne tuvuganya nga tewali lutalo. Njagala kwebaza ne kampu ye wewabadde bansomooza wano ne wali n'ebigambo ebivuma, naye tulyesonyiwe kuba gye tukolagane, kubanga bwetubanga ffenna ekigendererwa kyaffe kyakulwanirira Mubende ekulaakulane. Ebirowoozo byenkya byetaaga era musaba aneegatteko tulabe nti eggwanga lyaffe ne disitulikiti yaffe etambula bulungi.